ngenda kwogera kuki abantu mwenyooma mu buli kintu kyokola wenyooma owulira senga gwe obadde Bobi Wine wandikikoze owulira senga gwe obadde gundi wandikikoze kubanga gwe oli oyo wansi tebakulaba tebakumanyi tebakubulira nebyokola tebirabika gwe bwotyo bw'okirowooza abamu weewulira ddala nga gwe tolina nakyokola waliwo oli agamba nze pasita eno gyendi byenkola teriyo abiraba gwe bikole nze pasita mpulira njagala naye sina wentandikira olinawo era ekyo kyokola kyamakulu nnyo kikole to the fullest ojja kulaba bannaggwano bonna bavudde mu butaliiwo bannayuganda tuddemu amaanyi tugume omwoyo awo we tuli olwaleero si we twali tulina okubeera kubanga ate ebiseera biri we twabeerera emabega bonna bannabyabufuzi abaabangawo twalinganga tulowooza nti tuli comfortable buli kimu kitambula nga bannabyabufuzi be balina okukitukolera ng'era naffe tuli mu tulo twebase nga Mwami Museveni anyumirwa afugira mu kaweweevu wabula olunaku olwaleero nkukakasa nti ate awo we tuli naye atuwulira yeebuuza nti naye ki ekyazuukusa bannayuganda okutuuka kati nga banfuukidde akayinja mu ngatto akimanyi bulungi nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja kwe kukyusizza nnyo ebyobufuzi by'eggwanga Uganda akimanyi bulungi nti bannayuganda okuzuukuka lwa nsonga ya kubeera nti baafuna omukulembeze ow'omulembe gwabwe omukulembeze ow'omulembe guno ye Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga naye muvubuka era n'avaayo n'akakasa abavubuka nti ebyobufuzi bibakwatako obukulembeze bw'eggwanga Uganda mulina okubwenyigiramu kubanga mmwe musalawo alina okulembera eggwanga Uganda n'olw'ensonga eyo mulina omutambuliza ku mateeka ge mwagala nga mmwe ababa bakulemberwa mulonda mutya omukulembeze ate ne mumuleka abasalirewo ng'ate mmwe mwasalawo ne mumulonda bannayuganda bwe baawulira embeera eyo ne bazuukuka kyova olaba nti kati balondoola buli ekigenda mu maaso mu ggwanga bakitilondoola kigere ku kigere kyova olaba baasalawo ne bagamba nti kakati ebigenda mu maaso ffe tulina okusalirawo abakulembeze baffe nti kino kye tuwagala oba kino tetukyagala ekyo ate kye kisinza okuba Mwami Museveni obuzibu obunene omuntu ali eyo nga weenyooma tegeera nti ate wooli wazibu nnyo be wali otya ate awo bakutya nnyo okulaba nti wazuukuse oli mu byabufuzi wakati n'olw'ensonga eyo tuveemu okwenyooma buli akola kyokola kikole n'omutima mumalirivu Kyagulanyi Robert Ssentamu yali yeenyooma ng'amanyi nti kasita mbiyimbako obuyintu bino ebigenda obubi mu ggwanga Uganda bwe yalabanga ne bw'abiyimbyeko tebikyuka yavaayo n'agamba naye lwaki sibikwatako ne ndaba bwe yavaayo okubikwatako afuuse omuzibu ennyo ensi zonna gwe ziyaayaanira tumulabye atambudde amawanga agawerako naye ng'ekimutambuzza amawanga kiki kubeera munnabyabufuzi eyali tekkiririzamu nti asobola okubeera kyali olwaleero yalowoozanga nti bw'akuba endongo ye biba biwedde mu ndongo ye yatambulanga amawanga naye ng'ekimututteyo okutwala musiki watutte musiki era eggwanga lyagenzeemu we kikoma naye kukakasa nti olwaleero ensi zonna zimwogerako ng'omukulembeze akyusizza ebyobufuzi by'eggwanga Uganda bangi bamwebuuzaako kutya bwe yakikola era nga kati abakulembeze b'amawanga bangi abaagala okufaananako nga His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu kyava mu kwekkiririzaamu Mwami Museveni ayagala kutuula ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu babeeko kye bateesa naye ate kya nnaku nti gwe tutya Museveni ate naye atya Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo ye Uganda kugambye nti abadde yeenyooma toddamu kwenyooma kubanga osobola okufuuka ekintu eky'enjawulo kye baali batasuubira ojja kulaba bannaggwano bonna bavudde mu butaliiwo abantu abakoze ebyobwannaggwano bava mu kunyoomebwa mu butaliiwo mwe bava ne bakola ebyobwannaggwano era olwaleero ndeesa omuntu ogugamba bwe guti buli lutalo luproducinga bajjeno baalwo kati eno ye tayimu yo si yange this is your time wakati mu mbeera yonna awo wooli woba otandikira okulwana tugenda kusoma mu kitabo kya Joel chapter 3 verse 10
Yoweri essula 3:10 n'omunafu agambe nti ndi w'amaanyi. Ekyo kimu. Kyolabanga ekibi, kyolabanga ekinyoomebwa, kyolabanga kikozese okununula eggwanga oba famire yo oba obulamu bwo oba obw'omwoyo oba obw'omubiri. Samuni yaleero egenda kubeera very complicated nye mujja gitegeera. Joel chapter 3 from verse 10 yokka gyendeesaawo. Ne tugenda ne mu Yesu essula 2 mulimu omukyala eyali omwenzi gwe bayita Lakabu. Lakabu mu bwenzi yataasa Isirayiri. Mu bwenzi ya contributinga kinene nnyo mu kutaasa Isirayiri n'ataasa ne famire ye. Kati toyinza kutunyumiza gaboozi mbu toyina kyokola. Toyinza kutugamba nti mu kyaki toyina buweereza nga waliwo n'okwera olujja lw'ekkanisa, waliwo okusiimula entebe, waliwo okusiimula ekyaki, waliwo okutimba kyaki. Tekitegeeza nti omuweereza yabuulira ku kituuti yekka, oba abatendereza bokka, oba abakuba ebyuma bokka. Gwe kola ekyo. Toyinza kugamba nti tewali muntu ayinza kubeerawo senga obadde tolina mugaso senga toliiwo. Senga tobadde na mugaso nga Uganda tekwetaaga nga tolina w'osobola kugiyambira senga toliiwo. Abatasobola giyamba bonna baafa. Buli lw'obeerawo ng'oli mulamu oyina ky'ogatta ku Uganda. Bw'oba tonnaba kukimanya weetereeze weekebere bwoti ogenda kiraba. Eyo ye vidiyo y'olwaleero. Olwaleero lunaku za mwezi lumu omwezi ogw'12 lunaku lwa AIDS tulwogeddeko eri ku flashlight. Mbasaba mwekuume. Twagenda ne tujjirwa ekikoligo n'olumbe lw'Abanyarwanda. Bakola nnyo okulaba nga batumalawo ne siriimu. Bakuba abantu siriimu mu malwaliro. Abaana baffe babakuba siriimu mu ddwaliro abato. Waliwo eddagala omwana nga senga omuzadde omukyala azaala omwana ng'omukyala alina siriimu ng'alina akawuka ako. Waliwo eddagala lye bawa omwana okumutaasa nga yakazaalibwa. Naye waliwo omusawo omu gwe njogeddeko naye ali mu ddwaliro ly'e Nakaseke. N'aŋŋamba kibi nnyo e Nakaseke mu ddwaliro erisinga ekkulu, eddwaliro ekkulu ery'e Nakaseke erya gavumenti. Abasawo baamu eddagala eryo balitunda $8. Bw'oba oyagala omwana wo okumutaasa aleme kufuna kawuka osasula $8. Maama atambula najja nga talinamu yadde $10 nga azze kuzaala. Naye ng'alina akawuka ka mukenenya, abasawo ne bamma omwana eddagala liri. Omwana n'afuna akawuka ka mukenenya mu zzaaliro ng'ate waliwo eddagala eribadde lisobola okuyamba naye olwa $8. So akekkata. Kubanga akekkata $8 bubo obukadde 8 obwe Uganda. Naye akanana ke Uganda ezekkata lya 8 $8 reals. Ne baleka omusawo n'oleka omwana wa munno n'afuna akawuka ne kamukwatira mu zzaaliro n'akula ng'alina akawuka. So twekuume, abazadde mwekuume. Ebirala byonna bibaawo, amasanyu gabeerawo n'ebirala bibaawo, naye mbakakasa waliwo ebyajja simanyi. You can protect yourself, you can do what, but not 100%. Waliwo amakubo agali 100% ag'okwekuuma akawuka ako. Mugoberere ekigambo kya Katonda. Bw'oba osazeewo okukola ne munno ebirayiro n'ebiragaano, beera naye, mwekuume mwembi. Mujja kuba balamu ne Mukama abawe omukisa mu
mukuza abaana bammwe. Musobolera ddala omuntu musobola okubeera abaagalana naye nga buli lunaku mubeera abapya, buli omu nga mupya eri munne. Ebyo tuli bisomako mu Bayibuli, Mukama bw'aliba yagadde kuba wano mbeera n'abaana ku program, naye tujja kufuna obudde, tujja kufuna kyaki, tubeere n'olukiiko, tubeere n'emisomo nga gyaffe ffekka, olabe bw'osobola okubeera omupya buli lunaku mu maaso ga munno. Kati awo tewaba nsonga nga buli lunaku asigala y'asinga. Bwe batyo bwe mutyo bwe musobola okwekuuma nga buli lunaku nga naye mweraba nze ngenze ku nsonga ndala eyo tugivuddeko. Now so omusawo oyo atubuulidde ampadde lipooti eyo alina kaseke, naye ngenda kutuukira Honorable Lutamaguzi mubuulire ebisingako awo akikwasaganye. Essaawa yonna mu Kampala musobola okufuna obutujju. Tikyalumbuye yakyogeddeko, sikyogerako lwakuba Tikyalumbuye yakyogeddeko, nkyogerako kuba nange nkifunye ngudde ku fayiro yakyo. Musobola okufuna obutujju essaawa yonna. Museveni ndabula poliisi, ndabula Balakisi za poliisi oba ebitebe bya poliisi ebinene, Odi Kampala, Wandegeya, Jinja Road, CPS, Kira, ebyo ebinene, Nateete, ze bayita divisions. Musobola okukubwa essaawa yonna. Enkambi z'amagye Makindye, Mbuya, Kampala Metropolitan, ssaawa yonna Museveni ateekateeka obutujju. Ayagala bagenda kutwala ennaku nga 3 ng'enguudo, basibye oluguudo olwo nga babalaga nti abatujju bayingidde eggwanga, bakubagana ne poliisi, bakubaganya ennaku 2 ekiri enaggulu nakawa tokyasala kudde eno, wonna abasajja bakubagana ku kitebe kya poliisi. Byonna Museveni yali mu kubiteekateeka, temubikkiriza, temubitwala. Mission aborted. Tikyalumbuye yakyogedde, naye nange mu sources zange nkiguddeko, nenjagala nkikonfirming. Si lwakuba Tikya yakyogedde, kubanga nange nkifunye mu sources zange. Please mpoma satellite ekirina, mbamaze kuba njagala kudduka mangu. Olwaleero ntegeddeko okuva mu Acholi region mu northern Uganda ne West Nile. Museveni adeployinze amagye okwongera okuimpawalinga abalaalo okutwala ettaka ly'abannansi b'ekitundu ekyo. Wabula balina orders, tebakuba muntu, wabula babakwata okubasiba n'okubatiisatiisa, wabula tebakuba amasasi biki, naye adeployingemu asobole okutiisa abantu. Kino nno waliwo omu ku bakulu abali mu kikwekweto ekyo yawadde bannansi bannakitundu ekyo n'abawa ku ssimu ye, n'abategeeza, n'abawa ennamba yange, n'abagamba nga n'essimu ya musirikale, n'abagamba mwogere n'omuntu oyo yaba abayamba ku nsonga eno, agiyiseewo ku mpewo babeere ng'ensi ekitegeera. Omusirikale yawadde bannansi bannyinyonnyole ebintu bino mbireete mu public. Ekikwekweto kino kyaweereddwa omusajja omusirikale ayitibwa Meja, ali ku ddala lya Meja, bamuyita Meja Kuteesa, akulira enkambi, ali mu nkambi y'Ennebi eyitibwa Camp Museveni. Ye yaweereddwa ekikwekweto kino eky'okudeployinga kitigumu n'emirirwano. Parts zonna eza kitigumu leero ziri under gundi UPDF ezisazeeko wonna badeployinze everywhere, okulaba nga batwala amataka g'abannansi ab'ekitundu ekyo. Era Museveni yayisiza ebiragiro ng'abiwa Meja Kuteesa, n'amugamba omusirikale yenna ng'azaalibwa mu bitundu ebyo bya West Nile ne Northern Uganda takkirizibwa kufuna kibali kugendako waka kuwummulako oba kulaba ku beewaka, ne bwe ziba ennaku 2, ne bwe luba lunaku, ne bwe ziba ssaawa. Nti kubanga bw'anaava mu kampu n'agenda mu bantu ba bulijjo bajja mukaabira ennaku, kimutawaanya obwongo, basobola okwekutulako ate ne batandika okulwanirira abantu abo. So omuntu yenna ng'alina, omusirikale yenna ng'azaalibwa mu bitundu by'eyo, bagaanye okumuwa, tebaddamu kubawa bibali, tebaddamu bawa kibali wadde basobole okubeera ku sayidi enyigiriza
kubanga ajja kugenda okugenda ewaka ate ng'ewaka waazaalibwa ate ng'ettaka balitwala kati yekyawe. So eyo order Museveni ne mutabani we bagiwadde Major Kuteesa akulira Camp Museveni esangibwa e Nebbi, era yakulidde ekikwekweto ekyo eky'okudiployinga abasirikale mu bitundu ebyo. Eyo nga nvuddeyo waliwo propaganda Museveni gwali mu kuseetinga agenda okujja okutujja ku mulamwa. Waliwo omwami agenda okujja Museveni yagenda okumuleeta wabula agenda kujja nga ayomba eyemulugunya ku lwa Museveni, agenda kugamba nti mutabani wa Museveni yamuzaala mu lutalo. Omwami ono amannya ge bamuyita Barije Emmanuel agenda kujja nga complaininga ng'agamba nti Museveni yamuzaala mu lutalo, yamuzaalira mu bitundu by'ekapeeka mu kitundu ekiyitibwa Namirembe, mu katawuni oba ku kyalo ekiyitibwa Namirembe, nti naye Museveni yamuzaala n'amusuula. Akakase nti mutabani wa Museveni era yeetikka amawulire basobole omu-interviewinga, agenda kujja ng'alinga owa opposition ng'agamba bw'ati nti amanyi n'amaanyi ga Museveni we gali n'ebyama bya Museveni, era amaanyi ga Museveni agali traditional we gali byonna agenda byogera. Museveni bw'aba tamuyambye agenda mwogera. Banoonya ekintu ekitujja ku mulamwa gw'abantu be batta ne babaziika. So ebintu ebyo bwe mubanga mubirabye omuntu agenda okujja agambe nti mutabani wa Museveni si mutabani we, amannya ge bamuyita Barije Emmanuel. Ebyo byonna biwaanyi Museveni ayagala kutujja ku mulamwa. Essaawa yonna asobola okukuba Kampala poliisi oba Balakisi, mubeere nga mukimanyi nti nno essaawa yonna mulumbibwa Museveni. Eyo nga nvuddeyo mweyongere okunyweza mulemere ku mulamwa. Twagala abantu baffe. Ntegeddeko nti waliwo oludda lwaffe luno waliwo omuntu omunene ennyo eyagenze ewa Museveni ng'akaaba n'amugamba ekintu kyo kinnemye, ekintu kiri kimu. Bobi Wine Kyagulanyi agamba ayagala abantu nga balamu. Bannayuganda bagamba baagala abantu nga balamu. So awulira ng'ekikompe kigeze nnyo, embeera egaanye, awo we mulinnye temuggyako kigere. Waliwo omukulu ennyo eyagenze wa Museveni ng'amugamba muganda wange, simwogedde erinnya, temumpanda bigambo mukamwa, simwogedde erinnya, naye nga yagenzeyo n'amugamba ekintu kyo kinnemye, abantu baagala bantu baabwe. So bali mu kuteekateeka ripooti endala egenda okujja, egenda beeramu abasibe abali ekitalya n'abali mu makomera ag'enjawulo. Bakakasizza nti nno eno ripooti gye baleese yabookeza bagenda kuddamu okuteekateeka gundi ripooti endala gye bagenda okuba nga baleeta. So temuggwamu maanyi mwongere okupuleesinga awo we mukutte. Yamugambye nti nkugambye mmwe mutandike naye abandi we basimba olunwe ekizimba we kyabikira. Kati wano. Kati tulaba kati nga bw'olumizibwa wano kigenda kukuŋŋaana kijje wano. Olaba wano. Awo awo tokwatawo awo ekizimba we kyabikira. Abaganda bwe bagamba. Kakati bwe kityo bwe kiri. Nyongera okuddamu okusaba ow'ekitiibwa Honorable Waiswa Mufumbiro. Waiswa mukwano yongera okwebereramu nnyo. Omusajja akwetaaga. Waliwo ebintu by'osimattuka nga Mukama nga gwe tobitegedde. Ffe abalokole tuyimba nti waliwo Yesu byankolera nga sinnaba nakumanya, nga sinnaba nakusaba. Okusinziira ku sosezi zange najja nenjoga neŋŋamba Waiswa waliwo drone ekulondoola, era wayita ebbanga ttono ne baagala okuwamba abaana bo. Drone nejja ewuwo neesaba abaana babatwale. Omukozi n'aba wa mulembe guno ne yeebeereramu.
Waiswa wasimatuse assassination oba oli awo gy'otaategedde. Wiiki Ssene eweddeko naye eri Ssene eweddeko leero oba eggwako enkya naye eri ey'emabega. Wasimatuka assassination ku Paro FM. Waliwo abantu abaali bakulinze ku Paro ebweru. Position we baali bayimiridde either bwe wavaayo wadda ku Namirembe Road nga bo bali side ya Martin Road oba wadda ku Martin Road nga bakutegedde ku side ya Namirembe Road. Kwolwo wali tosukkawo. Alex Waiswa Mufumbiro. Wasimatuka assassination baali bakulinze busukka kkubo bwa Paro. Naye either wakwata Namirembe Road nga bali side ya Martin Road oba wakwata Martin Road nga bali ku side ya Namirembe Road. Ago nno mazima. Mukama ajja kubeereramu era nga bwakubeereddemu yongera naawe okwebeereramu. Tukusabira Mukama ajja kuyisaawo naye ago ge mazima. Kale tulina bingi ebiriwo mu ggwanga. Tulina report buli mwagyogerako bibye bubwe. Ndabye batono wana nga babyogerako bwabyo nga bali ku side ya gavumenti n'okulaga kati gavumenti ne bwoba naye simanyi bwe mba njogera kuba omuntu omugezi alimu amagezi anoonya ne watandikira okubayambako basajja mmwe. Kati nganze owenaremu noonya wentandikira okubayamba basajja mmwe mba defending nze sirabawo kubanga nze siri musiru kwenkana tone owana. Njagala kantu kano mukawe tone owana. Gavumenti ne wabaawo ekintu kya nga sigwe wawamba drone sizizo. Kati ngezaako okukuwolereza gavumenti yange NRM. Drone sizizo n'abawamba si babo. Ne bawamba abantu okuva 2019 220 221 222 223 gavumenti ng'okolaki ng'oliwa wakwataani eyawamba abantu. Lwaki abantu b'abantu bamala kuteeka ku kazito n'ojja n'oyogera ani alina obuvunaanyizibwa bw'okukuuma bannayuganda n'ebyabwe? Lwaki bannayuganda bamala kukugwa mu malaka oleete report gye bamaze okukugwa mu malaka? Ani alina okukuuma abantu n'ebyabwe? Kiki ky'otalina ekyokukuyamba mu kunoonyereza ku force endala ebba bannayuganda etwala bannayuganda n'ebabuzaawo? Bannayuganda ne bakaaba 2019 ne bakaaba 2018 ne bakaaba 2021 2022 2023 bakyawamba abantu babulawo tu. Abantu be bawamba abamu ne babakomyawo nga babatemyetemye. Sega watalina ngalo. Waliwo omwana w'emingono gwe mwakuba emimwa gyonna ne mugisensebula. Bonna Jamushid Kavuma agukira ku poliisi. Mutubanja referensi za poliisi. Poliisi tegaba referensi ne chairman Nyanzi mwamumma referensi. Gwe bawamba abaana b'ewaka kirala odi ne mumma referensi. Kati nganze kada sharp owa NRM noonya wenjulirira NRM sirabawo. Kubanga no kale tugambe simmwe mwabatwala. Mwakolawo ki mukozeewo ki ku bantu b'abantu bano? Mwakolawo ki nga mufunye report nti no Kibalama abuze? Mwakola ki okubanga nolwayo report teriiwo? Kwegamba basajja mwe kambabuulire ekyali kibagoba kibakutte. Kimwali mutya leero kibali mu mpale. Kibali mu bipale. Museveni akiwulira kimuli mu bipale kimuli mu bipampa mwennyini. Ekyo wali otya Bayibuli bwegamba kikukutte.
So tuyina essaawa, tuyina eddakiika nga ziizo ja okugenda mu masimu. Ku ssaawa emu n'eddakiika 10 nja kuba nzigalawo amasimu ku namba yaffe +974 33939639. Aba direct temukuba kuba bw'okuba direct otaataganya hotspot nemba nga video ekutukako. Mbasaba owa direct tokuba, owa imo tokuba, tuli ku WhatsApp wokka. So jangu oteese, waliwo ebintu bingi nnyo ebibaddewo, kyowulira kyeyagala okuteesaako, naye ng'ekyamazima tetwagala ripooti, twagala bantu baffe. Oyita ku namba eyo bw'oba nga gira oteekamu +974 33 93 9639. Wangi Dubai temulina network. Sebo kodi eno gye Dubai toyina network, musajja weetereze. Toyina network sebo, nze nkugjeeko. Funa network. Dubai temulina network, funa VPN sebo. Simu nga zeekwatiddewo nakyo ekiriwa zino zinaasoboka leero. Nkulina. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bali kuweereza pasita. Amina nnyabo, naawe bali kubeerayo. Kale. Kakati nze enteesa yange eteeki. Nga njagala kulinga ba MPs bonna ab'opposition. Especially abannuuka. Tubateeka amaaso agatubalaba teri kudda mu parliament. Twagala kimu bantu baffe, twagala tunyumiza biripooti, twagala kumanya. Twagala kimu bantu baffe nga bali bweru, abalamu nga bali bweru, abafu batulaga bwe babaziika period. Yes. Yes. Then ekirala mbadde nsaba oba kwali. Kwali. Ndaba wano we bituuse. Tugenda mwetaaga. Kubanga ba emu tubalabika omutwe gyabwe migikalubye. So wano we tutuuse twetaaga tusuulemu ng'ekyattanduli nga pulezidenti akomawo, twetaaga tusuulemu ekintu ekirala. Soke tugugumule abasajja bano baleka batuyita basiiru. Kale nnyabo. Esebo, ebadde enteesa yange pasita mbeere bulungi. Kyeyanziza nnyabo, webali nnyo webali ddala. Twagala abantu baffe, tetwagala ripooti. Tetwagala ripooti. Webali nnyo nnyabo, webalire ddala. Eyo omunsi gy'abeera tendereza. Jamu ali wano.